Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Nina wano omukyala gwe njagala okubanga nkuwa namukuwaddeko dda ku mikutu gyaffe giri emirala wabula na wano njagala okkirize mbeere ng'ate mukutuusaako ayina obubaka bwe bwambi asaba obuyambi okubeera ng'ayambibwa. Omukyala ono Munnayuganda ate nga munnankyukakyuka wabula ali stuck mu ggwanga erimu kwaga amawanga agasangibwa mu Buwarabu oba mu Middle East. Asaba buyambi, ayagala bannayuganda bamuyambe, naye okusingira ddala asabye nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amuyambe. Lwaki? Omukyalo ono abadde ayogera nnyo message ez'enkyukakyuka, ebigambo bye byonna abadde omu ku abo aboogera ebigambo nga basinzira eyo nga boogera ebigambo eby'enkyukakyuka. So asaba nga His Excellency bw'amanyiddwa nti wa mutima mulungi n'abamu ku bantu abali okumpi era mu bigambo bye nga bw'ogenda owulira mu katambi ayogedde ku Joel Ssenyonyi n'ayogera ku David Louis Rubongoya. Omukyalo ono abamanyi oba abazze bagoberera ensonga za social media muteekwa okuba nga mumumanyi oba oyinza okuba ali omulabyeko. Yeeyita Maada, ogenda kubanga yeeyita Bbiira, ogenda kubanga omuwulira mu ddoboozi oba mu katambi kengenda okuba nga nkuwa. Ategeezezza nti bannange munyambe. Atidde oluvannyuma lw'okubeera nti y'omu babadde balwanirira enkyukakyuka ng'asinziira gy'asinziira, agamba singa naakomawo e Uganda ekyamazima abasajja bayinza okunkwata, ate bwe siikomewo neno gye ndi bankasuse ndi bweru sirina kyenzizaako. Era yategeezezza nti ali staaka. Njagala kuwa katambi kano wabula njagala okkirize nsooke mmala okugyawo akalango kano nkuwa akatambi tubeere nga tetutambula lumu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abdul, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abanyayuganda mujje bale kujjona egimukwasiza kw'engalo. Amanya gange nze Bbiira omukonjo okuva e Kasese. Meseji yange eno baganda bange egende eri omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu nsaba obuyambi bwo taata. Ndi eno ndi mukubonaabona taata, mbadde nkusaba nyamba ontaase. Nowe mbadde nkolera bankasuse bweru, ate nkimanyi sawa yonna Museveni owangwatirako asobola kunzita ng'obuyata abantu bewaffe Kasese. Omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu nkusaba obuyambi, nsaba n'obuyambi ekibiina kya Nuubu ekya People Power, bannange mbasaba obuyambi. Omukulembeze wange nkusaba obuyambi taata, wone gy'oli message eno ekutuukeko, njagala obuyambi gy'oli. Na Mr. Rubongoya njagala obuyambi. Pasipoti yange baateeka mu gundi isikonda, nsaba obuyambi, mbasaba obuyambi. Ekitebe kya Nuubu mbasaba obuyambi baganda bange, bakomulendi bannange mwenna mbasaba obuyambi. Na wano siri seefu, nkimanyi sawa yonna Museveni owangwatirako abanteeka mukomera oba kunzita. Njagala obuyambi bwammwe okulaba nti na wano wendi nveewo, nsaba obuyambi nveewo, siri seefu wano wendi. Nowe mbadde nkolera banfulumize bweru, ndi wano ndi staaka
siina wentandikira naye mbadde nsaba obuyambi okuva egimuli munyambe muntaase baganda bange. Nkunyingi looya yingira mu nsonga yange. Pasipoti yange bateekamu esikonda banyibulokinga. Mbadde mpasaba obuyambi bakomuledi bange mwenna n'ekitebe kya Nuubu Mr. Lubongoya nyamba. Omukulembeze wange Joel Senyonyi munyambe. Waiswa Mufumbira bambi munyambe muntaase munyijje mu mbeera eno egyendimu mbegayiridde ekitebe kyaffe ekya Nuubu munyambe muntaase baganda bange mbegayiridde mbasaba busabe. Siina wendaga na saawa zino ndi bweru ndi mu Dubai ndi bweru ndi mu Fojaira era siri safe wano wendi. Mbasaba obuyambi munyambe muntaase na wano nveewo wano wendi ndi bweru ndi stark siina wendaga siina simanyi nowengenda kulaga ndi bweru. Nsaba obuyambi bwammwe baganda bange. Joel Senyonyi kusaba obuyambi taata omulungi. Mr. Lubongoya nkusaba obuyambi. Waiswa Mufumbira nkusaba obuyambi munyambe muntaase sobola kuva wano. Kimanyi Museveni owankwatira ku saawa zino asobola kunzita munyambe banange. Nkabira bakomuledi bange bonna, nkabira omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu omulungi omwagala w'abangi. Taata nkusaba obuyambi nkwegayiridde ntaasa onyijje wano wendi. Nsaba obuyambi egimuli sobola kuva wano. Ndi sitaaka siina wentandikira banfulumize bweru nowunabadde nkolera. Nsaba busabe taata omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba obuyambi. Amanya gange nze Bbiira omukonjo okuva e Kasese. Kimanyi Museveni owankwatirako bw'ati ajja kuba nga nzise agenda kunzita. Munyambe banange munyambe. Nsaba busabe obuyambi bwammwe. Ekitebe munyambe ekya Nuubu. Ndi mukazi wa struggle. Ndi mukazi njagala enkyukakyuka. Mbasaba busabe baganda bange bakomuledi bannange mwena mbasaba obuyambi mwenna abakomuledi bannange mbasaba obuyambi egimuli sobola kuva wano wendi. Nakati ndi stark siina gye ngenda kusula siina gye ndaga sirinaawo siina wadde n'ekikumi sirina. Nemba nensaba obuyambi busaba ekitebe kyange ekya Nuubu kavule. Ndi mukazi mukonjo simanyi Luganda obulungi naye mwijja kuntegeera baganda bange. Munyambe muntaase. Ndi wano ndi mukwebuzaabuza siina nowentandikira. Ndi sitaaka baganda bange. Nsaba omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu onyambe nsobola kuva wano.
Simanya wentandikira Mukama Katonda wange. Nsaba Mukama antaase, Katonda antaase. Antaase. Ndisitaka baganda bange. Kusinga okusaba busabi n'okwegayirira munyambe muntaase. Abo ku kitebe ekya Nuupu. Ndi mukazi wa struggle. Ndi mukazi mulwani naye mbadde nsaba kunyamba kuva wano, sobola kuva wano. Ne pasipoti yange bateekamu asikonda, bagibulokinga, bansaba 65,000 basobola kugijjamu. Nabyo sizirina, siina mulimu. Baganda bange munyambe muntaase. People power, our power. NUP everywhere. Ebyo bye bigambo byange baganda bange. Nsigadde nze Bbiira omukonjo okuva e Kasese. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulizima mu Uganda empya. Ekitabando nga kiwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Ekitabando nga kiwedde tuliyambale ngule, tulizima mu Uganda empya. People power, our power. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuva nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.